Muwulire Museveni tayagala twegatte tumutuukeko. Naye senga tukisalawo ne tugamba nedda kati tusooke tunone Museveni tasulawo naye ffenna tudaivatinze buli omu ali mu kulwana n'ekintu ky'atamanyi. Museveni atuletedde okulwana n'ekintu kye tutamanyi. Abalwana n'emisolo simanyi renti simanyi biki mulwana n'ekintu kye mutamanyi era temujja kiwangula bwe muba mulwana ebyo. Namwe mulinga abalokole abalokole abasajja abo abasumba baatusiruwaza tulwana n'ekintu ekitali kyo. Menya amaanyi ga sitaani menya tandika okumenya ng'omenya kati omuliro sitaani agenda n'enkya ku makya menya oyo ye Museveni. Jjukira nti n'abasumba bakolera Museveni yabateekawo okwawulayawula mu bannayuganda n'amanya nti paati eno banaaba balwanira obutale, abannyanja nga balwanira ennyanja, abasuubuzi nga balwanira bibasuubula, abakeedi nga balwana olw'emisolo, wakiri ennamba emu ebeereko mu makanisa. Alowooza nti balyegatta ddi okumanya nti ekizibu ky'eggwanga Museveni. Bw'aba awuzayawuzaamu mu ngeri eyo mukkakana mwekuba mwekka anti omulokole agamba nze tebinkwatako neekerera mu kyakikusa bagibuzibira. Ow'ennyanja bwe baba nga bayiribya abakeedi nti emisolo gisusse, omuvubi yagamba nze tebinkwatako nsiiba ku mazzi. Ate bwe kituuka ku muvubi nti bamugobye ku nnyanja noono wasuubula engoye naye agamba tebinkwatako ebyo nze ndiringira mu ngoye. Awo Museveni n'atusinza amaanyi n'atufunziza mu kakunizaawo ffenna. Kyova olaba nti kati buli munnayuganda ali mu kapaati kake nze tebinkwatako nfa ku kyange. Ebyo byabasuubuzi beekube, ebyo byabafumbi b'emmere beekube, ebyo byababooda bazigobe mu kibuga be bamanyi bayiye ekirala. Kwegamba tugenda okunzika ffenna ng'omulabe waffe ali omu yatukubaganya naye tulemye okukitegeera. Olunaku lwe tuliisooka ne tuwummuza buli omu kyakola ne twegatta wamu tusooke tugobe omulabe waffe talisulako. Ne bwe ziriba nnaku 2-3 tulimanya nti ezo tuzisaddaase tugobe omulabe. Oluvannyuma ate tufune gavumenti buli muntu asobola okubeera nga yeenyumiririza mu ekyo kyakola era ng'akiganyulwamu. Ffenna gy'atufunziza tuwa emisolo naye emisolo gye tuwa kirina kye gitukoledde nti nedda. Bwe tuba tetuganyulwa misolo gye tusasula kyokka nga gituggibwako enkya n'eggulu ate gya kifuba, weebuuze nti Uganda eneekulaakulana ye bannayuganda baliganyulwa ddi mu ekyo kye bakola. Kati oyo ye Museveni awo waatwagala. Tulina okuzuukuka ne tumanya nti n'ekizibu kyaffe ye muntu omu so si mirimu gye tulimu nti gye gifuuse ekizibu kyaffe. Olunaku lwe munaamenya Museveni mujja kumanya nti byonna ebibadde bibabonyaabonya si sitaani Museveni. Siwakanya nti sitaani taliiyo naye bannange mwagala tugamba nti Katonda munafu to that extent nti ffe abamenya ne tuyokya ne tusaanyawo ne tuzikiriza. Tumaze omuzikiriza ate enkya najja okuzikiriza mukimanyi. Tukuzikiriza mu linnya lya Yesu. Genda tukuzikiriza n'enkya. Tukuzikiriza genda yakomyewo. Mu kanisa gwe bakugobamu emizimu buli lunaku. No, tugoba ekintu ekitali kyo. Muggyeko Museveni mujja kukizuula nti n'obwavu bwe tulina Museveni, endwadde ze tulina Museveni, buli kye mulaba ekibi mu Uganda Museveni. Ekyo bwe munaakimanya mujja kakasa eno fayiro ya kabano nti buli omu baamufuula bize bwali alwanira awo si kulwa nga mwegatta ne mugenda mu kima y'akabano waggulu. Akabano katunyiga amapeesa. Okimanyi nti mu structure z'akabano bo balina ne mayumba 10. Okimanyi nti Museveni ali ku structures ziri enkadde ez'abamayumba 10. Buli mayumba 10 bagalipootinge wa Museveni. Buli mayumba 10 galiko omuntu akubira Museveni esimu n'agikwata bw'oba osaaga. Kati ebyo bye mulaba mbuno obusaanyi simanyi bw'alidde amalagalago.
simanyi ate biki simanyi ate ekibe simanyi ekibe kyazze ne kitagula ente z'oku kitundu bwe munajjako Museveni mujja kizuula nti Museveni yennyini yabadde atambula ekiro n'ajja n'atagula ente zammwe n'atambula n'addayo. Mbabuulidde tulina okubumbabumba wiiki. Tugende no mu kigambo kya Katonda wiiki ngenda gibumbabumba muddeki. Wiiki eno ebadde nzibu nnyo yonna, tubadde mu kusoma busomi, tubadde mu kusomesa, tubadde mu Bible study, tekubadde kubuulira. So ebaddemu ebintu bingi. Twagitandika ku lunaku lw'Essande nga tugamba zibasanze abagenda e Misiri okubeerwa. Waliwo abagenzi nga basuubira mbuno busimanyi mbu Museveni n'omutabani we mbuno balina essente, balina emmundu, balina Bayibuli egamba zibasanze abagenda e Misiri okubeerwa mbu olw'okuba waliyo embalaasi, waliyo ebyokulwanyisa. Bayibuli egamba embalaasi ezo ze mulaba bisolo ebifa ne biggwawo. N'Abamisiri bantu buntu abasobola okusaanawo enkya. Era yabasaanyawo obusaanya bonna n'abasaanyawo ne Farawo waako. Bayibuli egamba zibasanze mmwe bakagabo. Nammwe mwenna abadduse e Misiri okubeerwa. Baali balowooza mbu bajja tubeeramu n'eri babeereyo. Ne bamala ne bagenda eri mmwe ffe Mukama yatuwa omulembe guno, Mukama yaguwa ekintu. Nabagambye agenda kutweraga nga yakuwa. Oyo Bashiri Mbazira yali akyatwekweka nga tubagamba bannange Bashiri Mbazira His Excellency ayina lihaso ze yali alimu. Nakikubawo mu freestyle banango weka wempe yantunda mazima weka wempe yantunda iyo weka wempe yantunda naye ddala senga wanyamba naye mbutufu wantunda. Kazibe Bashiri bwe yagenda teyadda kasa yagiwulira intreji kakati mpuuga ali mu kubonaabona n'ekintu ekyo nti oba ofera bufezi nga ne mu busuuti obeera ofera bufezi era ofera bufezi olinga kale olinga erwanira ebinyama ali eyo abonaabona ne intro juzi vibe kantu kabadde katono bwetuti ne mu masuuti obeera ofera bufezi. Yawandiise ennimi 10 mwezi zonna tetuzimanyi ye yazimanyi. Alwana n'akagundi kavasi katono bwekati ne mu masuuti obeera ofera bufezi tugulira oba ofera bufezi. Bannange Mukama genda tweraga nga yakuwa. Bino byatweragiramu bino teyabyeraga luli. Ne jjajjaffe Ibulayimu waffe ne Isaaka ne Yakobo baffe tebaamanyako nti bino ebintu biri bwe biti. Kati zibasanze mmwe abaagenda e Misiri okubeerwa. Ekyo kiri mu Isaaya 31 olunyiri lusooka paka ku lw'omwenda awo we twalujja. Ebyo mulowooza mbu mutabani wa Museveni simanyi biki. Bayibuli egambye ogwo mubiri Mukama gwasaanyawo leero. Naye mwe mwalaba ku Museveni. Mwalaba ku Museveni nga tannaba kutandika kwambala pampa mmwe. Mwalaba ku Museveni ensigo yali eyagala nga bw'ayimirira bw'ati owulira ddala ng'oyimiridde ne Museveni gwe vako no Museveni awunya gw'oyimirako n'agamba toka munoonya okutambuza wano olugambo yali yeebase lumu ekiro oba malayika ye yaleeta dduriiru oba ani yaleeta dduriiru n'amufokota ennyuma yagenda ozukka ku makya ng'alina kwambala pampa. Mwe mwalabako ku Museveni oyo. Nze nakwatako Museveni mu ngalo mu 9 mu meka twali ku parade ekiringa ente. Awikati ende kiringa ente ku kisaawe. Yali 9 mu emeka Kabaka yali yakadda nga bakaza ogundi obwakabaka. Era kolo speech njijjukira buli yakwatanga akazindaalo. Bannange tukwebaza nnyo munnange webala okuzza obwakabaka. Kyekyo mu speech zonna ekyo kye nsinga okujjukiramu zimula mugwanya. Nga mwebaza wekiringa ente mbijjukire. Twali ebibinja 21 nga ndi mu kibinja kya 14 kyekyali ekyafande Katongole. Jejo Odongo ye yali parade commander. Mbijjukira bulungi. Oyo Museveni muvenako naye Mukama yatulaze nti ogwo mubiri bubiri gwasobola okuduriringa kati nga Museveni alina kwambala pampa.
zibasanze abagenze Misiri okubeerwa. Museveni amaze okubotoka ennyuma ate gwe weekwese mu Geno Bigodo akolere kinga naye talina kyasobola kwekolera. Mbu simanyi kakati mugenzeeyo kuba Geno Bigodo simanyi Bayibuli egamba ogwo mubiri bubiri. Eyo nvuddeyo. Olunaku olwaddako ne tusoma ku wiiki entukuvu ey'amatabi. Wiiki entukuvu ey'amatabi etegeeza ki? Ne tubisoma nga kyali kyalagulwa mu kitabo kya Zakariya essula 9 olunyiriri olw'omwenda tukakule 13 nga alagula nti kabaka wo omununuzi wo ajjidde ku ndogoyi n'omwana gwayo. Then ne tugenda ne tukisanga ne mu Matayo 21 okuva ku olusoko tukakule 16 nga Yesu alagira agamba mugende musumulule endogoyi. Era bw'amala okulagira Bayibuli egamba abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga bwe yabalagira ne bagenda ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo. So ne tugendako ne mu Isaaya 62 nga naye alagula ekintu ekyo kye kimu nti okuyimira ku nguudo ne bayimba nga bagamba ozaana oyo omutukuvu wa Isirayiri ajja. Ne tubisoma mu kulagula mu Old Testament ne mu kutuukirira nga Yesu ajjidde ddala ku ndogoyi n'omwana gwayo nga Zakariya bwe yabiraba. Waliwo abantu betubuulira Uganda gye tugendamu nga tebagiraba, bo bagirinze giraba. Zakariya yagiraba. Naye Mukama yeebaziwe, abamu ku baali tebakakasa Zakariya bye yayogera be baali ku nguudo za Yerusaalemi n'amatabi nga ne bayala engoye zaabwe endogoyi n'etambulirako. Abaali tebamanyi Zakariya bye yayogera baaliwo nga bituukirira. Now, eyo bwe twavaayo ne tusoma ebyo mbibabuulidde Isaaya 62 olunyiriri olw'e10 n'olw'e10 okutula ku lw'e12. Zakariya 9 paka ku 13. Matayo 21 okuva ku lusooka paka ku 16. Olunaku olwaddako twali tusoma ekkanisa yawabirawa ku nsonga y'okuwaayo. Kuba kakati ekkanisa owaayo pastor nagamba nsigadde nkubanja. Genda wali bakuwandiike nsigadde nkubanja. Oleeseko mmeka? Endala ozireeta ddi? Nkubanja oba sikubanja? Nkyetaagayo ku ssente. Kakati ne tusoma mu Bayibuli nga Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula 9 olunyiriri lwa 7 nti omuntu aweeyo ng'omutima gwe bwe gumugambye ng'obusobozi ng'omutima nga takakiddwa nga tomukanze nga tomuyiyiza nnyo no omuntu aweeyo ekintu ekiri mu busobozi bwe kubanga era Mukama bw'anaaba abawa omukisa ajja bbawa gwe gumu. Naye wanagamba kwata special prayer kakati. Special prayer for only those 500,000. Those with 500,000 come in front. Mugamba bannaye for special prayers. Munnaye ng'omuntu agamba special blessings and special what? Ng'akwata ku za looni. Looni gye yeewoze n'ateekayo endangamuntu ng'ajja okufuna special prayer and special announcement. Anointing. Had special anointing. Gano gakolera waliwo omwe yatulimbye mbuno. Weereza email y'ekirooto kyo yaji downloading agenda agisabire. Bw'amala ogisabira akuweereze certificate of satisfaction. Certificate of what? Of waiting for the miracle.
kakandi yagambye asooka kuweereza certificate obeere nayo nga bw'olinze nti eno certificate nga bw'onoobeera n'eggundiyo ekiraga nti ekintu kyo kijja okitereka obeerawo ng'olinze kubanga agenda gisabira for 3 weeks at the prayer mountain. Mukama Katonda, we are going to download your dream prayer. Then I will go to the mountain for 3 weeks. I'll pray for you. Then later, I'll send you a certificate of satisfaction. Then you will be waiting for your miracle. Babalina. Those who are in Uganda, just 1M. Those in diaspora, $300 only. Bujingo yagambye bw'ati ababe. Muyimirire abazirese muyimirire mbasabire Mukama aggule ebituli by'eggulu abigule wazikuwe. Ate lwaki ozisaba ffe? Aggule ebituli by'eggulu si biwakanya temugamba nti nno mbiwakanya. Naye bano abasajja ebintu babikwata Katonda bw'aba aggula ebituli by'eggulu ne ziyiika. Mugamba aggule ebituli by'eggulu ziyiike ozimbe Pentagon. Aba abasajja banyoola ebyawandiikibwa olw'okuba baagala okutuukiriza ogundo kwegomba kwabwe. Ffe tukuweeza ffe. Osigale ng'otubanja otukame buli lunaku. Mukama atuggulira ebituli by'eggulu gwe tabikuggulira. Mmwe siwakanya kuwaayo mu kyaki. Ate siwakanya nti Mukama tagabirira. Naye bano babbi. Kituufu Mukama aggulawo ebituli by'eggulu. Naye si mu kumala kutubba. Mukama wamma ajja kukuggulira ebituli by'eggulu ng'owaddeyo ng'obusobozi bwo bwe buli. Mukama tajja kukuggulira bituli bya ggulu nga pasa yakukutte idol and disorder. N'akukwata obutasoma Bayibuli. N'akufera. N'ogamba mbu Mukama agenda kuddizaawo nga wawaddeyo school fees z'abaana bajja bagoba batuule waka kuba gwe musiru. Owaayo ta fees z'abaana mbuno Pentagon. N'agamba mbu tetuzimbira bakazi baffe nga Pentagon tennaggwa. Nga ye buli gwakwana gwazimbira. Pentagon tennaggwa. Yakkirizibwa okubazimbira nga Pentagon tennaggwa. Nze sikkirizibwa kuzimbira Mamebeni nga Pentagon tennaggwa. Okakasa. Bwama mugende muzimbire Bamamebeni bammwe. Makula yasanga tusonda za Pentagon. Yali mu Pentagon. Makula asula mu Pentagon namba. Ene yaffe tennaggwa. Kyokka omusajja agamba tetukkirizibwa kuzimba. Ye Makula mwanyina wa Yesu. Makula mwanyina wa Yosefu. Ntino yesenga wa Yesu. Ayina okusula mangu mu nnyumba ennegwe. Bujingo. Nawe Mukama akugulira ebituli by'eggulu. Ejja kutumanyira wa. Yo obudde tebubugenze bannange. Yesu n'atuula. Bayibuli egamba bw'eti. Tubadde mu Bakolinso mmeka. Bayibuli egamba bw'eti. Yesu yatuula. Mako 12:4. Yesu yalaba abantu nga bwe bawaayo bwe bati. N'abatunuulira bw'ati n'atunuulira mu mitima. N'agamba bw'ati. Mwabawaddeyo emitwalo 5 temwewaana temwina kye mukoze. Ono omukyala aleese ssente. Omukyala ono awaddeyo omutima gwe koyini zino. Zitukiridde mu maaso ga Katonda okusinga obukadde 8 gwe bw'owaddeyo omuntu omu. Naye ye Bujinga atugamba gwe oli mukwano gwange okyali wange zayo koyinizo. Zaayo. Twogera ku sente situkoyina 5 kudda waggulu kuba njagala obukadde 10 within a day. Saba gwe ekituli ekikye eky'omuggulu wakizibikira lwaki? Lwaki gwe bw'abanga ebyaffe nga bizibu kusenga ffe asobola otuwa lwaki gwe takuwa? Gwe ffe tukuwe yatuwe gwe wamukola ki? Gwe lwaki takuwa direct nga ffe bwatuwa? Bwe banakwata idol ne bakulyako sente ze za business yo neegwa. Mbweyagala special prayers nga gwe atamanyi kusaba.
tokuba ku simu yange abasumba babakwata aida and disorder ne babafera ekyo bakiyita aido and disorder enzikiza etukutte naye naffe tugenda gikwata mmwe temufaayo wamma musirike nange nja gisalira amagezi enzikiza